si buli munne yakubuuza nti oba olowooza nti nalowooza oli mugezi olumu njagala obusi okyusiza bukyusa ne mu mutima ekituufu kimanyi era kikuluma gende makindi ng'oyisiza barracks koko gwennyini omukono gugenda okuba ng'oyambukirako ogenda osanga edduuka lya mwana muwala C&G ajja kuba kwambaza buli kimu ky'oyagala nga bino ebyange mayikiya adamu atitekuttemu nekireeseteredde kakati asobola okukuwa buli kimu ky'oweetaaze olunaku olwokutaano n'olabikako bulungi ng'ogenda mu jjuma oba osobola omukubirako ku 07558 59 18 kadage kagatto n'obugere obulungi ani akigamba ekyebigere nkimanyi okiremeramuko nnyo gwe wakiŋŋamba weerabidde nze gasira kujja nga ntamidde enamasenje erize 7558 ajja kuba kwambuza buli kimu ky'olowoozaako akirina kale it's a Friday kids and love the care and kindergarten jobo otwala omwana genda omuwandiise ogenda basanga bwe bajja opposite Kevin House lyessomero gero kubanga otandisizaamu omwana bamusomesa abeere omuntu obw'obuvunanyizibwa kale bw'ofunawo akadde ennamba yaabwe ginoonyeeko bakubireko obabuuze mu ngeri ey'emirembe ng'otuddaawo ne maama w'omwana ne taata w'omwana nga n'omwana waali obabuuze amannya ge ye gundi muleeta ntya munaamulabirira munaamukola bwe muti then otwaleyo omwana the kids and love the care and kindergarten awo ng'ovuddewo Arapex adhesive yosementi aspat tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere ng'ate omwefunira adhesive kirungo kyetukozesa okuspat tiles kakati naye woba otuusa okuspat tiles kozesa ekirungo kya adhesive ojja kumbuula ekinava sides eyo Simba Automotive Uganda Limited berese pikipiki ya UG Boss bakutegeeza nti gyefune ku kibanja mpola ofune emitwalo 7 ebbaluwa ya LC abakweyimira 2 n'endagamuntu zaabwe n'ogenda ku headquarters zaabwe wali ekamwe kya Opposite City Oil oba n'ogenda ku branch yaabwe n'eri mu Ndeeba ku kizimbe kya BMK ne weefuna pikipiki ya UG Boss. Abantu b'ebinyanyaanya tujja ku Sande right kisawe kyekasana kasana mu nnyenda awo mujje tukube disco kiyamba nnyo mmwe kuba Kampala ekyaffe tukikoze so kati ababooda muli baddembe kati okuzisimbula ne muzizza e Masaka mukazi wa Suna Benian ko watone namutegedde eno watone namutegeera bulungi ngandi kubirala baleke bakyaba akajje Kampala obutoba tubalira ku myaka gye bamaze Kampala wamma baba oyo mwana muto tojjukira toni jojjuzi wano nga yakajja ku radio fo muto jojjuzi wano tannabugumya mboga awase tetwabala gya mu kyalo tebitukwatako ebyo mbazira tugundi naye Suna naye yakajja jojjuzi wano abaana tebaweza myaka 10 Kampala bali mu myaka 5 wadde nga bawogana nga abaludde tubalinde mu myaka nga 10 otandika obbabuuza akanana akataano myaka nje mazi wano gimala temunnalaba wogwe mwagala okay kale so tubaleke bagira batambula kale naye ebintu ebinyiza abe Masaka abanaffe bajjeeyo muba balabe Kampala emisege gyeyo jangu tukunoonyeza omuwala wano bakuleeta omuwala ng'alina akagugu wali nago omukazi omufunira omumanyi ajja agenda fumba teri byakujambu alaba ataddeyo yetegeke ajabuzi kati olwo feeling zivaawa zijja zimera kakati eri omwana omuwala weekend eno tetuganye waliwo gaye yakwaddawo ennamba mwasharinze ennamba kuva ku we mwasinkana ewa H&M yakusangawo ng'olya mmereyo wajalunaosanga omukyale wajaluuna bannaye najja n'akubuuzaako wali ovasaala Juma nagamba salaamu alaikum nkinagala olabika bulungi nno biki bale nsaba kanamba ako notamukalubiriza kuba siggwe mute nnyo n'omuwa omuntu nakkalubiriza ng'omusaba busabi nnamba nomugamba ennamba eriko ekibumba kyo okitegeera era n'ogimuwa kaakati yakubuuzaako awo nga emmere yo n'agisasula ne juice n'agenda n'osigala waawo n'omala naawe n'ogenda yakubuuzaako ku Mande olw'eggulu bannaye wakoze nakoze kulikayo ku mulimu oti kale kuva ku Mande paka leero tannaddamu responsible citizen toyakira muntu naye buli wookebera oyagala essimu evuge tevuga oyagala okukebera omuntu wakusaba ennamba n'atakufunira obuga oba yagitadde mu Google n'akunoonyerezaako oba yabuuzizaani oba we yanyinza ku profile picture neeta ekifaananyi n'abuuza ono mumumanyi ne bagamba towetantala mumanyi gwe omanyi kyekitegeeza nogasinga nagigumye ogenda okugabira omuntu ennamba ng'okkiriza nti ankubireko
ate n'atakuba lwaki osaba omuntu omwana abandi enamba n'ogiteeka mu ssimu banne mujja tumenya emitima kyababalanga olumu tuzimma ojja omuntu aleme kukubira akati olunaku lwakutaano luno okuba mu ka wiikendi kati singa yakusabye edda ddeeti mu miitingi wiiki nnamba eyiseewo omusajja takuba kati owulya sitaani ayagala kukema omukubireko kuba ejjukire namba ogiina yakubirako n'agamba batera okukozesa akuweereza maana adiriitinga sitaani yali awo akulika akuzanyira kubonga gamba mugezeeko emyaka gyegyo hafi ofunye chansi ate nga walabye nga kijja mu myaka naye kiba kirina omukazi osobola okukiroga ne kikibuka n'okyesigaliza kakati unless ng'oli myaka egigoba anti nagamba waliwo wobeera wano mu ali 20s 18 ku 24 omwana omuwala bakugoba bugobi boyi togera uli oluvuvu mu ebbe liwoza where are we going otambula kola kiti kati waliwo awo mu 25 27 bakulengera tebasituka we batudde ebbe liri mu yahiya bakulengera tebasituka we batudde bamanyi n'okuyita we bati oba otuuse wano either ojja oba tojja kalumana nga mankani go bayita nno saka abasajja bamanyira kisizira ku ndabira na gaali mmeka ezikuyisemu oba okyalabika 25 to 27 kate oba okyayaka kati waliwo ng'oyingidde wano 30 to 35 awo kati gwago bakubirako yennoga bali serious otandise omagala womutuuka mu bifo ebisanyukirwa mutuddekawo ku akyandemu omagamaga tolya mmere yokka n'abasajja oyagala baani ava okusala ejjuma oli awo ebyo gy'emyaka gy'obadde ontunuli badde olina kyongamba ogabako bugambi oyo omuwala najja obadde opise nakati olaba obudde bugenda obudde buwungeera and all that kati unless you're in that emyaka gyangobangobe ze tuyita desperate times ate bw'oyongerako kiri ekyokukubira omuntu ne tugamba desperate times call for desperate measures omusajja yakubiddeko kubuuzaako bubuuza kati wankubirako luli kati ate weekend ndi free weewaayo wekka nina akantu akanumya omutwe halo gyebaleko ssebo enamba eno gisanza mu ssimu yange bali yala kubuuza onaani oli mbayitamu amasonyiwa kajja katya kajjamu like you look into your phone myaka nolamu enamba nga sitogimanyi girl child omulungi ali eyo unless ng'otuusa oba omanyi tonnatuuka waawo tokubira musajja kumusaba ddeeti omusajja mulinde bw'akuba essimu n'agamba emirimu giri gityanyumya emboozi y'emirimu bw'atandika bannange emboozi yonna gyaleeta gwe genda gyadda gyodda bw'oba ng'oli interested emboozi gy'agiza gy'ogizza ojja tereeza wali maaso this is not the right time omulaga nti naawe oli bubi nnyo nnyo omwana omuwala bambi kimalamu amaanyi abasajja be babalangira bye bye babajogesa bakimanye era akulaba ate akiraba owungedde omulaba omuntu wakula naye no mumita mukyalo ne lipstick omakatono eyeshadow omulaba nga atandise avudde wano atandise n'okujja wano atandise okukola obujonjo takyanyuma kati takyanyuma oba olabika kati mbadde njagala linnyamuko kukyawa kati however much you're interested guy ono wamunoonyereza nako he's your ideal guy naye linnyamuko kukyawa kati mpola mpola bw'aba akwetaaga ajja kunoonya maybe wotuukira okumunoonyako omuge mukwano mbadde njagala kukulabako olwo nomaze osisinkana emirundi 2 ku 3 era nanga ontandise okukola nti atandise okukwatayo kubanga tumwala omutwala ku deeti esooka gwe amukwira essimu ti otuuse bulungi era gwe alina omugamba good morning noddamu n'omusaba era ogwokubiri noddamu n'omusaba ogwokusatu olaba takyajja ogamba nono ate naye akayagala kunnemesa kamuleke kati akugosatu tandika naawe okujja otandika omugamba ka good morning yakubanga n'abasajja batukanaga omuwala mukulu so atali mwana muto naye ankubireko ambuuzeeko naawe kanyugayoko ka good morning oli bulungi then you can also suggest bino nga yetugamba omusajja wakuwayo kakalabo naawe osobola omuwayo nawe nesi first time gwe ng'omwana omuwala tekyatutonderwa si kyaffe ndabika njagala kukulabako nkumisinga munange badde ndabika nno si wefulanga ayagala naye atayagala bw'oba oyinamu kasenteko kuba gye emyaka tusuubira nti okola oyinamuko kuzizo otandika omugamba nange leero mbadde nsaba nkutayeko ku kyemisana
ye muli alowooza nti no you're caring and all that, but you want this relationship to work out. Naawe kati ozimba si yekka yazimba kuba emyaka gyo gikuze zisobola oteekako ettafaali ku relationship. So kitwale mpola ate kati wobeera muto gwe steppingira ddala back waba akwetaaga akunoonyeeko. Yakkiriza bagobeko bannaye. Lwaki ogoba ng'oli wa myaka 22? Myaka 24 gwagoba omusajja yaga kweteekako bisiraani kwegya emyaka. Si kati bambi lindamu. Nabawala banna abato bamugenda mu mabbaala mugende mune ku ssente ez'okulya. Ate tuzijjewa abawala abato tebaba na ssente, tebaba nazo bambi. Hafi kyennaguddeko olunaku lw'ejjo. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefayina eyaffe.